Olunaku olw'enkya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu bitundu bya Arua. Ono yalangiridde nti enkya agenda kukyalako mu bitundu bya Arua amale nabo okubabuusa okubabuulira omugaso gwabwe, amale okubabuulira paati gye balina okuzannya okulaba nga beegobako Mwami Museveni n'okusobola okufuna emirembe mu ggwanga Uganda, kubanga mu bitundu bya Arua ate abantu beeyo bw'otuuka eyo oyinza okulowooza nti oba obwavu gye bwasibuka okujja mu Uganda, naye nga si bwe kiri, kubanga abantu baayo balina ebyobugagga by'omu ttaka, naye abantu baayo tebibagasa kubanga biyamba omuntu omu, Mwami Museveni ne famire ye. Bino Mwami Museveni by'atayagala kulaba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nti atambuddeko, abantu ne batandika omuddukirako nga bamukubira enduulu. Zino enduulu Museveni tayagala kuziraba nga bazikubira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira Museveni baazimukubira nga yakajja, ng'olwo akyalimbalimba bakadde baffe. Baamukubiranga enduulu nga balowooza nti omununuzi waffe y'oyo. Bo baalowoozanga nti yanunula Uganda. Beerabidde nti yali yeenunula ye ne famire ye, kubanga era Uganda gye yanunula be bagiganyuddwamu. Buli kyabugagga ky'eggwanga Uganda bakyekomezza okulaba nga munnayuganda takyalina wanywa tuzzi. N'ettaka lya bannayuganda bali batwalako kyerengensi eraba naye obula Museveni talina mukuba ku mukono. Bino by'atayagala kulaba nga Kyagulanyi Ssentamu abijjukiza abantu bibabuulira. Tayagala kulaba nga Kyagulanyi Ssentamu abuulira abantu kutya balina okwerwanako balabe nga beegobako akakundi k'ababbi abayeekera abajja mu Uganda okunyagulula obunyaguluzi. Kyovudde olaba nti olunaku olw'ejjo ayogerera poliisi mu ggwanga Uganda Fred Enanga yavuddeyo n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukozeeko fayiro nga baagala okutandika okunoonyereza ku bigambo byayogera mu disitulikiti y'e Luweero, ng'ebigambo byayogera byali bisiga obukyayi nga byawulayawula mu mawanga. Bagamba nti batandise okunoonyereza balabe abakugu bakola ekisoboka okulaba nti ebigambo ebyo byayogera bwe kubaako ababiinako obujulizi babitwale mu kkooti, balabe nga bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyonnyoleko. Naye Ssentamu Kyagulanyi ye akugamba lwatu nti ebigambo byayogedde emisana byasobola okuddamu n'ekiro. Yabyogera mu lwatu ng'ensi yonna ewulira, era n'alagira abaana nti akatambi kano mukasaasanye ku social media katuuke buli ku muntu gwe kikwatako. Wabula Mwami Fred Enanga bwe yavuddeyo yagambye nti bakyanoonya obujulizi obumala balabike nga bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyonnyoleko. Awo ne neebuuza nti ate bba abamutaddeko fayirozi ezo bujulizi ki bwe banoonya obusinga ku obwo bwe yayogera okuva mu kamwa ke nga nakati ku mitimbagano bukyaliyo. Si lwakuba nti alina ekikyamu kye yakola, wabula bino byonna babikola okutiisatiisa Kyagulanyi Ssentamu ave ku mulamwa gwaliko ogw'okuzuukusa bannayuganda. Bino byonna babikola okumalamu munnayuganda amaanyi, nti bwe bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogeredde mu Buganda kwabadde kusosola mu mawanga, gwe atali Muganda otandika okukyawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkakasa nti bino byajjidde nga buli munnayuganda yamaze dda okufuna obubaka obumukwatako. Bobi Wine bwe yali mu Western Uganda yategeeza abantu beeyo nti balina okwenunula olw'ensonga z'okuba nti nabo tebafiiriddwako mu gavumenti ya Mwami Museveni, ng'ebyobugagga by'ebitundu ebyo byonna biri mu famire emu be babiganyulwamu. Kyewuunyisa okulaba nti Abanankole lwali tubamanyi ng'abalunzi b'ente, naye bwe twogerera bino nti ente zonna baazeefunza dda. Omunankole alunda ente n'emala okukula obulungi ng'agitaddeko obudde we kuginoonyeza kyakulya, kugigemesanga buli lwerwadde, n'agirundira emyaka nga 3 ku 4 ng'asuubira okufunamu akasente akayamba famire ye. Abakulu bano ne bajja bateekawo embeera nti kakati mu kitundu ky'eyo waguddeyo kalusu, tewali akkirizibwa kuddamu kutunda nte n'omu, wabula nga bo bennyini bali mu lukwe olw'okwagala okuzibagulako Abanyankole abalundidde ente emyaka 3. Abantu bano bajja ne bateekawo embeera nti ente bwe ziba zirwadde kalusu ffe tubira kufuna abaguzi, nga wabula ente ogitunda emitwalo 40 oba 50. Abaguzi abo bokka be bakkirizibwa zijjawo zitambuza. Kati ne weebuuza nti bo abazitwalawo ate abo ng'ate kalusu mungi mu disitulikiti ezeeyo. Bwe bagula ente zino bye baguze emitwalo 45, ye n'agitwala mu katale n'agitunda akakadde kamu n'ekitundu, ate alunda n'agifunamu okusinga ne nannyini ente yagirunda. Kati bino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yali abuusa abawesitana ng'abagamba nti mulunda naye mumenyekera bwereere, mukolera muntu omu na famire ye, wabula mulina okuzuukuka ne tugoba omuntu oyo n'ava mu ntebe y'eggwanga Uganda. Oluvannyuma emirimu gyammwe mujja gyenyumiririzaamu nammwe. Byebigambo byebimu by'agenda agamba mu sayidi z'e Busoga, byebigambo byebimu by'azze agamba wano mu bitundu bya Buganda, era byebigambo byebimu by'akyatambuza
mu Northern Uganda yonna gy'agenda okutambula enjiri yemu gy'atambuza. Kuzuukusa Munnayuganda kumanya ngeri ki gy'olina okwenunulamu ove mu kuzinga emikono olowooze nti byaggwa. Nga Mwami Museveni yakyali mu ntebe tewali mirembe mu ggwanga Uganda. Bino bye byasinze obbanyiiza ne bagamba nti ebigambo by'atambuza bisiga obukyayi mu mawanga. Kyova olaba nti wajja kubeerawo okwetematema mu ggwanga Uganda nga bwe gwali mu Rwanda mu mwaka ogwa 94. Naye abantu nabo si basiru, balaba bulungi buli ekigenda mu maaso. Poliisi ne Mwami Museveni ne basaasanya obukyayi ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu bamukyayise Bannayuganda. Bannayuganda bakimanyi bulungi nti omuntu ali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga Uganda ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyova olaba bo bakulaga nti balina okulemerako. Kyova olaba bakulaga nti bo bateekwa okutambula ne Kyagulanyi Ssentamu bwe kijja kijje. Kyova olaba nti buli wagenda namungi w'omuntu abeerawo ng'aze okuwulira obubaka bwe babaleetedde, kubanga bakimanyi nti obubaka Kyagulanyi Ssentamu bw'atambuza bwa nkyukakyuka. Bye bamusibako nti asiga bukyayi ebyo byabwe kubanga bo baamutidde nnyo. Auliega wakwenda mweta mbombaje nyerere chini na bande njogera abagambire bagenda basi yagala basaba bino byenjogera mbiteka ku social media babiwulire nga sinabana tu agambire ebyabaliza mu biteke ambeo ataka na pito bimbuza ngetambuza na bigeregendeyo kubala mweta mwobuza kurubasa bigeregende baganda yagala musabe no manyeji tetukutya akusema na manyangu titumutina alimba bazade bapena iko tosobola tulimba okadu baba zaira bayitinde tonja tukumba tegera okusinga tukumanya kukira bato atatulibagezi tuli bato itoka tulibagezi tukutya kubanga tuli na babanda titukudina